njala muntu agengere omukulu wasanya Kalulu Charles Peter Mayiga salonga mulengejja abere ku video eno sagala saategedde njala wa minister bonna bonna abali mmego abere ku video eno njagala olukiiko olufuzi olwa Buganda lubere ku video eno njagala bamasaza abere ku video eno bajjajja afabika abere ku video eno njagala buli muganda abere ku video eno naawe ayagaliza Obuganda njagala abere ku video eno sagala saategedde saawidde olwattassebo nalumanya naye wakola wooki sagala bibuuzo kubanga ansa tujja kuba nazo gye tulaga katono so njala buli muntu asobola okubanga ali ku video eno olw'ensonga obudde ngenda kukolera evidiyo n'essaawa emu n'ekitundu yokka njiwunzike ngende enkola ebirala so ndo sagala baliisaawo nga bulijjo mu katundu mbakano njala sooka kuyisaawo olugero luno tulina olugero olugamba nti amaziga g'ente ly'essanyu ly'amalembo amaziga g'ente ly'essanyu ly'amalembo ekivunulwa nti wante ebiseera ebisinga bafunye ebizibu munnange ng'ali mu mbeera mbi nga yeetaaga obujjanyi nga tasobola bufuna ebiseera ebisinga wante ono munnange aba talina muntu amuyamba era bw'agezaako okwekubakuba ku banne oba abantu bamuyambe wante ebiseera ebisinga tafuna buyambi so nno omuntu eyandibadde amuyamba yandibadde malembo yo kyakolaga mira omukka ofe nze bagenda kumpa ennyama n'amagumba newomerwe so ye aba alinde kuwomerwa buwomerwa olugero luno wakinduleese embeera nga bweri yakafandalinga eddya ly'obukadde nti twogera ku nsonga zino abantu beesulire gwa nagga balooza nti tuli mu kusaaga naye nga bo ekigendera kyabwe basekera mu kikonde omanyi okusekera mu kikonde omuntu abeera olengera ne asekala muli kati wenzija olugero lugamba nti amasiga g'ente ly'essanyu ly'amalembo ekivunulwa nti abantu abasinga obungi bufuna ebizibu naye ng'ate mu bizibu mufunye teri muntu asobola kuyamba okujja kukusekera obusekerezi ngiye ng'ayagala otuuke ku kintu ekyo kimala okutuukako ye ly'essanyu lye afunemu kyaba ayagala ensonga egenda mu maaso mu Buganda nzibu nnyo eri obwakabaka bwa Buganda wepo n'empologoma yaffe etudde ku Namulondo ya Buganda naye ng'ate abaseka obusesi bangi nnyo abaabuzibwabuzibwa abali mu kuzibuzabuza so programu yalo njala gikola nga saagalako malembo n'emu wano njagalawo omuntu ayagaliza Obuganda njagalawo Omuganda akyayina empeka emera Abaganda abasiiwuufu Abaganda abatakyayina mpeka emera sibeetaga ku vidiyo eno nkiddamu nga ngitandika kuno saagalako malembo saagalako Baganda baavamu batakyayina mpeka emera sikyayagala Baganda bebuzabuza nga bafuka banaaba kuno sibaagalako era obanga ozze ng'omanyi nti kuno olw'esooka ongalabiyo nga nkalu tera obinyike mu nsuwa ove wano kuba kati njogera n'abantu abategeera abamanyi ensonga nga bwe zitambula abaali basomye ku byafaayo newankubadde ebyafaayo tebyekana myaka gyabwe ng'amanyi biki ebyaliwo na biki ebigenda okuddirira benjagalako wano mmwe abafuna akawogo ne mutandika okwogera ng'olwano bako nga nekyogerako tokimanyi mbasaasidde era mbasaasidde kubanga ekiri atabaala kyekiri anaasigadde waka olwali assebo nalumanya wakolawo ki kubanga wali ogawumbidde tewali kiwalina kiwali okola bwetyo mbategeeza nti kati kangende ku kigula lugikyaleero ntandike vidiyo obutongole naye nga njagala vidiyo eno kutandika njagala abakukiise b'emmengo bonna buli kikolwa Buganda abere kuno baminisita ba Kabaka bonna abere kuno abasajja b'amasaza ba Kabaka abere kuno bajjajjaffe abebika nda buli muntu yenna sekindo mujja abere ku vidiyo eno nga nabo gisimufungize kubanga njala tandika vidiyo eno alright nga sinatandika kigulologi njagala okwebaza nnyo bannayuganda mwenna abawangalya mu ggwanga erya Canada abanyamwani bassebo mbalamusizaako bambi mubale nnyo mulimu gw'omwakoze okulaga obutali bwenkanya mu ngeri yonna eri abalyankuzi abazze okulaga nti bo buli wamu we bali so nga ate waffe gye batugoba bye basinga okukola efujjo n'okusaasonya sirimu z'omwomusolo mwebale kwekalakaasa nakubalaga nti bandi baddayo waka ne bakolera efujjo so si mu diaspora gye batusindika okugenda okulomba nga maguja so nno mwebale nnyo mwenna bannayuganda bali Canada namwe abali Bungereza ne mu nsi yonna mwebale nnyo mubalire ddala alright kati ngenda tandika n'ekigula lugikyaleero ekigula lugikyaleero kigenda kuba kyanjawulo nnyo era njagala buli muntu yenna awulirize ka message kano kagenda kubeera katono nnyo naye nga ate kakulu nnyo ka message kano katambula bwe kati edda twabeeranga n'abayimbi abasajja abayimbanga ennyimba abaalyanga mu ndago ne batuyimbira ennyimba naye kati ennaku zino tutandise kubeera mu nnyimba za biduula tetukyasobola kufuna nnyimba z'amakulu muno mwali omwami eyitibwa nga Sebadduka muno ne mujjamu omugenzi Rimani basudde wepo ne Paulo Job Kafeero mpozi ne Sebatta akyaliwo ennaku zino naye ng'okuyimba kwa Munguba
abaami bano bazze batuyimbira ennyimba naye nga baali batulaga ki ekigenda okujja mu maaso ekyo batutegeera nti bigenda kubeerawo naye kati essaawa zino njagala kugenda mu katundu ke kamu k'omuyimbi akamu ke yayimba yagamba nti baana bange mujjanga ne mulya bwe ndivaawo mulikomba endagala yali ategeeza ki gwe omuntu yenna aliyo ng'oli muganda essaawa zino oluyimba luno lukwatako oba akatunumba kano kakukwatako nti baana bange mujjanga ne mulya bwe ndivaawo mulikomba endagala bw'oba olaba nga bakugoba ku ttaka nga Ssaabasajja Kabaka akyaliwo akyatemya bwe babanga bali mu kutta abaana baganda nga Ssaabasajja Kabaka akyaliwo akyatemya bwe babanga bali mu kucunya buli muntu yenna ali mu Buganda akola bizinensi nga batta abasajja n'abakazi ba Kabaka nga akyaliwo gw'osuubidde singa nkiddamu singa goloza kikigenda okuddirira bwe tugamba oba bwe ŋŋamba nti abaana bange mujjanga ne mulya bwe ndivaawo mulikomba endagala kitegeeza ki kano akantu kakwataganira ku muntu yenna nti ebiseera ebisinga tubeera mu nsi muno ne tukola obuteebalira naye nga tukolerera amabujje gaffe bwe tukolera amabujje gaffe gano tuba twagala gafune embeera ennungi n'okuba nti gayita mu mbeera fiffe gye twayitamu naye tutuuka ekiseera ffe nga tetulina okuvaawo kuba Katonda basize nti gulina okuvaawo bw'ovaawo abaana bano booleka basanga ebizibu bingi nnyo ebizibu bino babisanga mbooluganda abako ab'emikwano wepo n'abantu abo ababakuliraanye ebiseera ebisinga baleetako obuzibu tutya oli bwakugamba nti baana bange mujjanga ne mulya bwe ndivaawo mulikomba endagala kitegeeza nti bwe mba nkyalina akaseera ku nsi kuno nga mundabako nenfuna akasente nengula akanyama nengula ekyennyanja oba ne mulya ku ttooke nga wendi bwe nnaavaawo muyinza obutasobola kufuna bintu bino okuggyako okubonaabona ennaku ebatandike olunaku lwendifa n'olunaku lwendiba nga ntuuse mu ttaka mutandike okubonaabona nga sina bulya mu ttaka akagero kano katambulira ddala ku kigenda mu maaso Buganda essaawa zino gwali eyaweereddwa akasente okubuzaabuza abantu ku social media nga mutambuza ebiga bitaliko bitona magulu mbasaasidde kubanga ekiri atabaala kyekiri n'asigadde waka kitegeeza nti gwe mwana gwali awo zuukuka otegeere obuvunaanyizibwa n'omukwano gwa kitabo ga nnyoko ng'akyaliwo singa kinaakulema Katonda n'amujjula kitabo ba nnyoko kitegeeza eyakwawula ejja kuba esiridde muganda wayinza okwefuulira kojja wayinza okwefuulira senga wayinza okwefuulira mama wayinza okwefuulira n'abooluganda ba famire bajja kwefuulira kubanga bubadde batya baavuddewo kino abaganda mwenna musuddeyo gwa naggamba naye kigenda batuukako nti mulina okuvaayo ssekinnoomu mwenna mutandike okulwanyisa embeera eriwo nti empologoma etwalibwe ejjanjabibwe kubanga singa kituukawo kino kijja kuleetera batamanya ŋŋamba abeekwese mu Buganda okutandika tusaanyaawo omu ku omu oba obadde owagira obadde towagira kino kijja tuusa otugoba ku mataka n'okuba nti buli kimu bakitwala nga tebalina gwe basosodde nti gobadde owagira obadde tobawagira kino kigenda kuwaŋŋangusa Abaganda batandike okugenda nga balomba mu nsi yaabwe ey'obwajjajjaabwe kino tekigenda kulonda muggwa wagira oba talewagira olaba essaawa zino akyali ku nsi atemya naye nga batutulugunya batucunya batugoba ku mataka singa ekire kinaba kikutta obudde kikyonooba osuubira okuba ng'ozzaako wano nno mu kiggulalo gye ngenda kuzannyawo eddoboozi ly'omukulu omu awangalira mu Amerika naye ebigambo biba biwoomu nnyo eri abantu abo naye nga sinagenda ku ddoboozi lino kuba tukyali mu kiggulalo gye njala kutegeeza nze amanyi era ategeera eyasoma Yoseti Bahabura Otabasira mutano wa kale jinseretera bizezede nsanga bisibe n'ebikolwa byo byonna mbimanyi manyi bwakola manyi bwatambula njagala sooka bazannyira akatambika wasanja kalo Charles Peter Mayiga naye nga sinakazannya ku social media konna kuliko abantu ng'endowooza yaabwe ya munguuba era eringa ya malembo tebategeera nti bwe tuba tuli mu lutalo olw'okwenunula n'olw'okukyusa okujja obuwambe mu ngalo z'abawambi tulina okukozesa buli kimu ekisoboka kuno ku midiya mu Uganda midiya baagiwamba Ssaabasajja Kabaka tasobola kufunako wadde ekibanja wadde wasobola okuteekako emessage nti agibulira Baganda tekisoboka njala sooka bategeeza ekika ky'obutwa ekyakuba Ssaabasajja Kabaka kimutta mu mpola ne kimusangula n'obwongo ebintu byenjogera bajja bibagamba wano nga nze either wendi oba nga neetulidde ebbali nsirise ekituufu kiri ne Ssaabasajja Kabaka essaawa zino ebintu byakola si ebintu byalina okukola kubanga obutwa buli bwamu kuba kugenda musiimula obwongo mpola mpola era abamulabyeko n'abamuliraanye njagala munjulire kino ekitambuzibwa ku social media state kyeddamu ssente ne Mayiga kyataddemu ssente okutandika okugamba nti Ssaabasajja Kabaka muntu eyo
Kodi etambula ku social media eri abantu abaweredda ssente gati Ssaabasajja Kabaka muntu naye alwala. Eyo code. The fact is Ssaabasajja Kabaka muntu wa muntu nga ffe. Naye alina ekyenjawulo ku ffe nti ye mukulembeze aliidinga Abaganda ateekeddwa okufiirwako era n'okufuna obujjanjabi mu ngeri yonna esoboka. Kati mwe mutandika okutambuza emboozi etakwatagana mu Ssaabasajja Kabaka muntu era alwala. Yes, asobola okulwala. Ne lwaki bw'alwala tafiirwako era tatulaba okujjanjabibwa. Era batambuza emboozi egamba nti Abaganda tebateekeddwa kwogera ku nsonga za Kabaka. Ekyo kikyamu. Tuteekeddwa ozoogera kubanga tuli Baganda. Obuganda kiyitibwa Buganda. Njagala kugamba nti Museveni ng'anaakutta asooka kuggyako famire yo, asooka kuggyako mikwano gyo na buli omu. Omukulu ono wabadde akinnambuka ng'ayogera agambye mbu Ssaabasajja Kabaka alina ab'eŋŋanda. Ssaabasajja Kabaka alina abaana, Ssaabasajja Kabaka alina abakulembeze, Ssaabasajja alina mikwano gye. Okuva 2019 nga nzituuka ne Wassanya Kalo Charles Peter Mayiga ne gavumenti ya NRM bwe bamusibira mu bbwa. Njagala omusajja yenna Omuganda akyalimu empeka emera ondeetereyo vidiyo, ondeetereyo voice note nga kuliko omwana w'entumbo za Ssaabasajja Kabaka yali avudde n'akondeminga oba nayogera ku lwadde wa Ssaabasajja Kabaka nve ku internet. Njagala ondeetereyo voice note oba vidiyo nga Nnaabagereka ayogera ku nsonga za bbaawe ez'obulwadde nve ku internet. Njagala ondeetereyo voice note ng'omulangira yenna ayogera ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka nve ku internet. Njagala ondeetereyo voice note nga waliwo minisita w'Emmengo yali ayogedde ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka ez'obulwadde nve ku media kuno. Njagala ondeetereyo mukwano wa Ssaabasajja Kabaka nfanfe eyali akoze statement ng'edimandinga empologoma etwalibwe ejjanjabibwe nve ku internet. Ssaabasajja Kabaka yagibwako emikwano kyekisooka. Ekyokubiri abamwetoolodde tebamukkiriza wadde okulaba omuntu yenna atali wa state oba Mayiga bw'atasindise. Basajja ba Kabaka ebebika bonna tekikukyali asobola kwakisesinga Kabaka. N'omusajja ow'obuwangwa n'ennono jjajjaffe alina okuwa ensonga za Kabaka ez'obulwadde gwe tuyita Kasujjulubinga. Bukyanga Ssaabasajja Kabaka afuna obuzibu Kasujjulubinga taddangamu kulaba Ssaabasajja adde okumuwulizaako. Kati n'oliro nga bajja ku media bagamba temuteekeddwa ani agenda ozongerako. Kati ngaffe amanyi enkola ya Museveni bweri yasooka n'ateekawo ekisenge ku muntu n'amuleka mu kolido ng'ali bwobo nga talina kintu kisobola mukwatako. Omwami ono bw'avuddeyo n'ayogera ebigambo bino njagala mbiwulire bulungi nnyo ng'akinnambuka naye ebintu bino by'ayogera mbagamba bigenda muddira. Bw'ati bw'agambye. Kati Kabaka tumulabye nti tali mu mbeera zaabwe nga nti kitaawo kubanga mukwano gwange oyo kitaawa mulwadde. Lindako. Waliwo mukwano gwange yankubira essimu. Lindeko. Waliwo mukwano gwange yankubira essimu. Kati Kabaka tumulabye nti tali mu mbeera zaabwe nga nti kitaawo kubanga mukwano gwange oyo kitaawa mulwadde. Ne mukwano nti kitaawo gwe talwala. Kitaawo bw'alwala kiki? Kabaka ye kitaffe mu Buganda naye muntu. Kabaka ye kitaffe mu Buganda era twamuwa erinnya erya kitaffe. Naye muntu wadde ye kitaffe naye muntu. Ali wa njawulo. Kabaka ali mu kifo kya njawulo okuva ku kitange ne kitaawo ndowooza. Olw'obuvunaanyizibwa bwe nga Kabaka. Naye muntu. Asobola okulwala. Kyekisooka ekyokubiri. Kabaka mu lubiri tasulayo mu bwati bw'omu. Kabaka mu lubiri alina abantu bayitirivu obungi. Ekyokusatu Kabaka alina baganda be abawerako. Kabaka alina abaami be nze mbakulira. Kabaka alina mikwano gye egy'obuntu. Kati abo bonna tebalaba bwetaavu okujjanjaba Kabaka. Naye Nowa Mawaggali atudde Gulama yamanye eddagala ery'okujjanjaba Kabaka. Nowa Mawaggali atudde Gulama ye yamanye obwetaavu bw'okujjanjaba Kabaka. Naye Katikkiro tamanyi. Kabaka baali nabo mu lubiri tebamanyi. Abaana ba Kabaka tebamanyi. Baganda ba Kabaka tebamanyi. Mikwano gya Kabaka egy'obuntu gimanyi. Naye Nowa Mawaggali atudde ku kafoomu. Omanye essaawa zino abantu batula ku bifoomu awo bava mu nnimiro n'ajjayo essimu seereza. Nze eddagala ndimanyi. Bamutwale mu ddwaliro mu Amerika. Tugende tusonde ssente.
n'atikka obulingaya. Nze ekizibu kyange si vidiyo eno, si biki byayogedde. Information gyenfulumya gyalwana nayo. Mu 2019 nga tuyingira 2020 namukyalenjinga okutulaga empologoma gyeri kubanze nalondola empologoma paka Nairobi ye nga atuga nti ali ku Namulondo afuga. After nga mbazo muteeka ku ground nga ndaze evidence Kabaka taliimu mulwadde. Yavayo n'agamba ati ekituufu Ssaabasajja Kabaka simanyi ati yagenze Kenya, simanyi kulaba mikwano gye. N'avayo n'agamba nti Kabaka mulwadde wa allergy. Essaawa zino batambuza ebigambo nti Ssaabasajja Kabaka muntu alwala. Eyo kodi yatambudde mu bonna abasasuddwa n'aba NRM. Kubanga balina kye bazibira ngenda kibagamba. Ekisookera ddala njala bagma Ssaabasajja Kabaka talina mukwano gwe akyamulaba. Number 1. Ssaabasajja Kabaka talina mukulu wa kika akyamulaba. Talina minisita wa kyamulaba. Mayiga show information njala kutegeeza. Cabinet minister boyine mmenga basinga obungi bo bakuya masimu tebakyajja mu meeting kubanga bagambye tebajja kuswalira bintu bya kisiru nga balaba empologoma ndwadde. To prove you wrong ku misinde gyabadde mu lubiri emmenga ku Sunday eri. Ba minister bakaba wadde nabo. Bubanga okyali mu konto y'Obuganda nga batebakuvuddemu. Ba minister ameka ba Buganda wadde nabo kubanga basinga obungi batagala ku resigninga nayo batiisa. Kubanga bategedde nti ekigendera kyammwe kinene nnyo eri Ssaabasajja Kabaka. Nze ne bono mpita mawaggali I don't care. Ndi Muganda akyalimu empeka emera. Omwotuula gyali ng'ekikere ekiri ku mayinja ag'olwazi nga kyoterera otusana otwakawungeezi nga tuggwerayo. Muganda wange yakwalula esiridde kubanga kino ozanyira ku kirala. Ngenda kuduumira Abaganda wonna bwe bali mu nsi yonna tukutandikeko. Era nga ntandise buli Muganda yenna gw'oli ng'okyali mu mpeka emera ekiri atabala kye kiri anasigadde waka. Mayiga singa okola ensobi ne Mukama oyo sekibwabula otabasala mutanda wakazi ensi yereta muzezedde ensanga bisire. Abaganda tuli bayizi twayiganga emisu tujja kuyingira mu nsiko tukwate enyago zaffe tuyige emisu gyaffe mpaka nga tuzizza Obuganda ku ntikko bwe bulina okubeera. Twala Ssaabasajja Kabaka ajjanjabibwe nga nenda bugisi bufungize. For your information, yuno okajjala oseka amajemolokofu. Njala kugamba nga ne Mukama oyo seri wiiki ejja wakati bagenda kutuuza Security Council okulaba atya bwe bafulumya statement balaba nti Ssaabasajja Kabaka atwalibwa okujjanjabibwa. Nebwe tokikimanyi nze nkikugambe njagala okitegeera okuva n'olwali kubanga nze tosobola kunsinga information. Nkugambe ne wiiki ejja Security Committee wata Security Council egenda kutuula nga bateesa ku nsonga za Kabaka kuba bagamba omusajja ono singa atufaako kigenda kubeera kitya. Tukyali mu kiggula logi. Njala kunnyonnyola okotegere bulungi nnyo. Mayiga wiiki ewedde drone zange mu Kasubi e Nabulagala zaakukwatiriza mu Matumbi budde ng'ozze n'abatamanya ngamba basatu n'oyingira ekibira n'ogendera ddala ku tterekero erya Ssekabaka Muteesa n'oyoolawo ettaka n'olitwala. Nkulayirira gwe Katikkiro agenda osooka ogw'eddalu oba gwe Katikkiro agenda osooka okwemamaaza. Ekikolwa kiwakoze okuyingira mu kibira oyooleyo ettaka kubanga oyagala Obwakabaka bukome ku mutebi nga tewali wadde azaala omu ku Kabaka ono agenda kubanga avaayo okutaasa muzzukulu we oba mutabani we. Wayingidde mu kibira n'oyoolayo ettaka mu kifo baatereka Ssekabaka Muteesa n'abasawo basatu gwadoloze nti ensi tesobola kutegeera baakutegedde wabadde mu kibira n'oyingira ye Kasubi e Nabulagala. Mayiga ogenda kubonaabona kyotalabangako ne bazzukulu bagende babonebone. Ekyo kyo kigamba nkyali mu kiggula logi kansooke nzanye eddoboozi ly'omwami ono njooke ngende ku information endala. Mulize bulungi nnyo bino disclaimer lino eddoboozi si lyange. Onyogo balamusizza olwakuwalero mbadde nsaba njogera eri ku bakyala mwenna naye ng'okusinga ngenda kuteeka olugalo lwange ku mukyala wa Kabaka Sylvia Najjinda Maama Ssanga lya Mbogo.
byange bigenda kubanga ebyobusungu n'esi bya busungu naye nga bibuuza bubuuza. Ebiseera bwe bakubira Bobby Kibooko Arua, omwana omuwala Babi Kyagulanyi mukyala we yayimirira ku TV zonna oba twamulaba ku screens ez'enjawulo ng'asaba gavumenti etumu omwami we emute agenda ajjanjabwe, era nga tulaba videos ez'enjawulo nga bamutadde mu motoka ambulance ne bamuteeka ku kisaawe, omukyala we n'amurecevinga, era nga Bobby alaja n'agamba ayita omukyala, Babi bampisa bubi, Babi bampisa bubi. Ono gwe muyitanga omukopi. Omukopi yalaga obuvunaanyizibwa. Naye kati Mama Sylvia bwe kiba nti Kabaka asobola okutuuka mu ssa lino ery'omuntu atunulanga gwe bayiridde asidi nga mwenzi, eryossa ery'okutuuka okutunula bw'ati ng'alinga gwe bayira Petro nga mubbi, n'atuuka okuba ng'ayambala ekijaketi n'atambulira mu baana abato. Kabaka the king, Kabaka atali muntu wa bulijjo. Nkugereza wali wansi nti Bobby ne mukyala we, excuse me for that, n'abanga asobola okwewala n'agamba gavumenti to omwami wange mumumpe mutwale babujjanjabe. Nagenda bw'obanga osirise Kabaka n'afubutukayo mu kisenge ng'atunulanga bw'atunula. This is a big shame. Eri kitaawo, eri famire yo yonna, n'Obuganda bwonna. Waliwo ekigambo kimwakozesanga ng'Abaganda nga tugamba nti Kabaka waaligwa wetugwa. Teri Muganda n'omu yaagudde mu maaso ga Kabaka ng'olwanirira obulamu bwe. Bisaidi abavubuka bali ku net nga basaba nga beekalakaasa nga boogera katolwayo tubalaba nga bambadde busaati obwa redi bajja bamugamba Kabaka ajjanjabwe mumutwala ajjanjabwe. Emitima gyaffe gifudde eri abakyala naye nga kiviira ddala ku kikolo eky'omukyala Omuganda ali mu maaso ga Kabaka amulaba obwereere eyamuzaalamu taata w'omwana we Kabaka w'eggwanga ng'osirise ng'omusajja ono agenda kukufaako nga teriyo kigambo kyakufulumya mu kamwa n'ogamba nti Pulezidenti leka omwami wange agenda ajjanjabwe. Obwakabaka buweddewo bugenda okuggwamu ensanga Mayiga yekka yasigadde ayogera ekigambo eki. Bw'obanga walayira ebigambo n'ogamba nti mu bulungi ne mu bubi nja kubaawo, mu bugagga ne mu bulwadde, mu bulamu ne mu bulwadde nja kubeerawo, ng'akaseera kano Nagginda osirise Kabaka okubanga atuukibwako obulabe bwe butyo bwa Nabukyoka. Bannayuganda kambategule obutwa bwa Nabukyoka bulinga amazzi agabeeramu nga bw'olaba mineral water. Naye webanga emmeeza Kabaka kwaliira obutwa buno bwatuuka nga Nagginda olaba ekitiibwa ky'omukyalo omufumbo kifa. Ne kitaawe yennyini akuzaala awulira ensonyi. N'omwana wammwe okutuuka nti yakoze birthday okuweza emyaka gy'alina ng'atunudde bw'atyo atudde kameeza bw'atyo. Olagidde ddala obukopi obuli standard eri eyawaggulu ennyo. Kino kisusse obukopi. Ekigambo wulira Omuganda yenna wulira ekigambo kye muyita obukopi. Ekigambo ekituufu kigambo abakopi. Abakopi ebikolerwa e Bulange be babireeta muffe tukoppa bye bakola. Abakopi si bakopi, abakopi. Kati ffe bwe tubanga mu Nagginda by'okoze olwaleero bakyala baffe bannyinaffe bakoze babikola ku baana abalenzi nga bafa tebafaayo babirabira ku ggwe ku maama. Otwala abaana baffe mu bisaakaato bayigiriza bino. Tutandika kino Omuganda yenna wooli naawe wenna yawasa kino gyesali tulaba mu bakyala baffe. Nagginda bw'obanga oyina sse erinnya lya kitaawo linziseeko naye
naye ng'oli mukyala muganda bw'ojja mu bannayuganda mu baganda oyogera luzungu tukimanyi wasomera England naye tetuleetako lugezigezi olw'okuba nti oli mukyala wasomera England ng'Okabaka gwe wafumbirwa muganda ye wajja mu bantu ng'ayogera luganda ye teyasomerayo England naye omusajja bw'aba ng'atuuka ku lina essusa ery'okufa ogenda kuvaayo yimirire ng'olina by'osoma otaddeko ebirawuli ebya black my husband died because of allergies. Abakyala naawe essanga lya mbogo I know you understand Luganda but if your father can die like this as a cockroach is burnt by a poison from President Museveni. This is not acid, this is not petrol. Your father was given poison but you're quiet as a daughter. Bw'obanga olina obusungu maama Najjinda olw'abaana Kabaka baalina ekyo tukitegeera naye wafumbirwa Kabaka kino ekigambo kye bagamba nti baffe Kabaka aliwa bbeetu okusinziira ku buwangwa bwogenda mawanga amalala Kabaka bakyasimba layini abakyala 10 abakyala bawala 2 balondemu gwe baagala naye akulaza ekitiibwa gwe gwalaga ng'omukyala newankubadde azadde ebbali naye bw'obanga olina obusungu ku musajja oyo n'afa ng'atunula nga bw'atunula ng'osirise ate nga bw'oba olimu omuli kumpi oteekako smile. That's a shame. Sebugwawo is your father. That's it. I got it. Mwami Sebugwawo bw'oba nga wazaala omwana omuwala ono Sylvia Najjinda n'afuuka mukyala Kabaka naaweebwa ekitiibwa lya Nnaabakyala kyekiseera muveeyo ng'Abannayuganda Abaganda kungwe mwogere ekigambo kimu Kabaka ajjanjabwe eddagala eriwonya obutwa obwo buli mu Amerika ekintu kye kimu ekyakuba Kabuye atunuulikako Kabaka tatunuulikako Kabaka okutambula ng'ayambadde kajaketi mu weather ye Uganda nali nnyonnyola Kabuye ne mugamba nti obutwa bwe bakuba bwe bumu n'obwa Kabaka obutwa buno bannabukye ku bulimu classes 3 waliwo obutta waliwo obukujja mu mbeera nga tokyasobola kwogera kola nga videos ngezo Kabuye zaakola nga tosobola kwambala ja saati olina kusiba mu nju ng'oli bukunya ezo banti zemulaba Kabaka ateekwa okuba nga avaako ebikutu ebikakampa simanyi oba nsobola waliwo oba nkugereze ku ngege engege ng'ebadde mu musana babiyita batya ebigaga ebiki ebibakolokota ku byennyanja bisituka nga tosobola kwambala saati ne Kabaka kati waali ebyo byonna byemulaba ebimyusemyuse baba bamusiza ebizigo ne bibanga ebyengera ne babisiimulako n'asobola okutambula mu bantu kati ateekwa okuba nga wano mu maaso wano tugamba nti awabeera akajonjo wonna wa red buno obutwa buyinza obutamuttirawo si wakufa kati ali mu kubonaabona bwe butwa bwe baakuba Kabuye era ne Kabuye namugamba nti Kabuye weegendeze waliwo abawala abazze nga babo basobola obuyiwa mu saati basobola obusiiga ku luggi lwo basobola okusiiga ku motoka yo basobola obuteeka mu SC era kyekimu kiteekwa okuba nga kyekimu kye baali bapikise mu motoka ya Bobby onyiga bunyizi SC kana akavaayo ebyo byonna biba bikuyingira ova mu motoka nga weesiize gwe kennyini naye Najjinda bw'obanga omwami waatuuka okufaanana bw'ati when you're quiet okufa kubeerawo bamuzaata ba Uganda ne bafa naye walayira otya mu bulungi ne mu bubi mu bugagga ne mu bwavu ne mu bulwadde Kabaka bw'aba nga asobola okufaanana bw'ati we can't blame anybody beside you gw'omuli ku lusegere gw'omumanyi ayina ensanja bavu wano ne wano gw'omumanyi abakyala bwemba nga musobola okufuna emitima nga gino egy'omukyalo ono kuba tubadde tumuwa ekitiibwa ng'omukyala wa Kabaka ng'omukazi omuganda afaayo eri omwami we era amusuubiza nja kufumbiranga nja kulabiriranga nja kufangayo nnyo
okufukamira kitiibwa naye Nagginda bw'oba ng'osirise ng'osobola okujja maaso ga kamera ne TV n'oba ng'oteekako smile Kabaka atambula mu maaso ng'alinga ekyonziira takyakugasa. It's a big shame to Buganda. Mr. Sebogwawo onoosonyiwa abasajja Baganda baatuuzanga abaana baabwe basenga ne babuulira abaana abawala ne bwe buba nga musobola okusirika nga mukoddomi wammwe Kabaka wa Buganda asobola okufaanana bw'ati nga muwala wammwe asirise. It's a big shame to your family. It's a big shame to the family. We as born again, what are we learning about this? The trust in our wives. We've lost it. We've lost it. Omukyala wa Kabaka bw'obanga kino embeera esobola okubaawo amazima Katonda mugulu omukyala yenna asobola okubuusabuusibwa ku ngeri yonna gye kisobola okubaawo. Nange kennyini kati olwaleero bwe mbanga ngenda kuwasa ntandika okubuusabuusa omukyala. Nagginda, if you're quiet about this and you can make just 15 or 10 minutes talking about your husband, requesting the government to let your husband to be treated. In Uganda we don't have hospitals. He has never traveled out. And this is the result of it. Agenda kufa bwati. Ono omusajja tagenda kufa kati. Kubonyabonya Kabaka. Ebigambo bye twayogeranga bwandigwa wendigwa. Nga teri yasobola kikola. Naye nga byonna ebyakolebwa Mayiga abimanyi. Yasigaza powers. Damula gye baamuwa erimu amaanyi. Kisumuluze kiraga nti bampa amaanyi. Ate nga n'oyo eddamula kati gye baamuwa teri mu nnyumba ya Mayiga eri mu State House. Tusobola kujjako ku Mayiga powers ng'agenda obimuggyako ate wuuyo bw'afaanana. So Nagginda onoosonyiwa tetusobola kuddamu okuwa kitiibwa. Otaddewo curse on your daughter. We cannot trust her. She can't even say anything about her father. She can cry out. The new generation can cry with her for her father, the king of Uganda. If the king can suffer like this, atomokopya n'abaavyo. Mr. Sebogwawo, omukoddomi wo Kabaka wa Buganda bwati waafaanana naye nga muwala wa asirisa. Simanyi ogwo gye mutuddeeyo mu bitiibwa byammwe mu mayumba Kabaka ssente ze yabawa ettaka lye baabawa ebitiibwa bye mwafuna nga mwannyina mmwe muwala wammwe. Talina kyatugasa. It's nothing to us. Ebigambo bye yalayira mu bulungi ne mu bubi. Tukkiriza mu bigambo bya bugingo byayogera nti ebigambo ebyo biri mu Bayibuli si bituufu. Tusobola okuyimirira ku mazima. Mukyala ki kati gwe tutandika okuteekamu obwesigwa? Bw'abanga Janet akimanyi nti Museveni alina abaana ng'omukazi ono abaddewo n'alabirira omutemu naye ate Kabaka atalina musango olw'ebyobugagga bye yasikira bye bamututteko olw'okuba ettaka kuno ku nsi. Ne Yesu yagamba, ne Yesu yafa n'awangula n'ava mu ntaana. Ye yekka Bayibuli gweyogerako eyakazuukira. Fenna ayogera naawe awulira. Olunaku lugenda kukya nga fenna batuziika. Ekitulwanyisa temuli ettaka. It's just a space. For God and my country, I request you kindly to forward this message whoever you want. If you benefit nothing, you have the right to delete. May God bless you. I bless Uganda. All right. Obaka mbulidde bulungi nnyo obaka si bwange. Bwa musajja Muganda atuludde emyaka amanye byafaayo.
sigenda kwongerako bingi okujjako obajjukizaayo akatono gye buvuddeyo katono nnyo era gaali mazaalibwa teri muntu yavaayo wadde okondeminga ekifaananyi ekya keeke y'amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka tebaafulumya era buli omu yasirika naye ng'ekifaananyi ekyo kyajjira mu ngeri ya kofini tekuli n'omu yakyogerako kwali kunyooma na kumalamu kitiibwa kya Bwakabaka keeke eno bweti bwe yali efaanana mugira bulungi nnyo keeke eno bweti bwe yali efaanana tekuli wadde musajja oba mulangira mu mbeje yavaayo kondeminga keeke eyo mugiraba keeke eyo bweti bwe yali efaanana ku mazaalibwa age baali bamukoledde kofini ye kennyini agyesalire tewali wadde yavaayo kwogera ku kintu ekyo ketuyita akanyoomonyomo akamanyi okumanyira omusajja nga mwamwategekera dde omujjambulamu keeke eyo mugijjukira bulungi teri muntu yonna yavaayo kwogera ku kigambo ekyo ngenze mu maaso nga mbajjukiza era kangende mbatereko akatambi kano mujjukira bulungi nnyo mu ntandikwa ng'ebintu bino byonna bitandika mujjukire nti Ssaabasajja Kabaka yanyoomolwa okutuuka ku kissa erigamba nti gavumenti kennyini ekulemberwa omusajja omugwira omunyarwanda Yoseti Babula Otabasira mutano wakati giseerete muzezedde famire ye n'abanne mu gavumenti teri yali atuuse ku Ministry of Internal Affairs kukima passport ng'omuntu naye nyini nsi nyini ttaka nyini Buganda mu kumuswaza n'omumalamu ekitiibwa baamusitula okuva mu lubiri lwe ne bamutwala mpaka ku passport office asobole okuba nti afuna passport ye ako kaali kabonero kumujooga na kumujolonga njira kubuuza gwe Omuganda ali wano walalabyeko Museveni ng'agenze ku passport office walabyeko Natasha ng'agenze ku passport office walabyeko Dana ng'agenze ku post office ku passport office oba Muhoozi Kanyarugaba nga basajja bagwira banyamulenge bavandume naye nanyini nsi nga ne office kuba kulya passport ye ne musitula mbuswafu w'ekika ekya waggulu n'agenda mbwate yeewandiise passport video nyinza okuba saagitadde muno sina kingi naye mugimanyi bulungi nnyo nja gipostinga liyita nyinza okuba saagitadde muno munansonyiwa omanyi nange ebintu byange bino bwe bityo bwe mbikola kati nawo sigenda kulwawo kangende ku mboozi endala alright nga bwe mbagambye nti Obuganda buli mu kutyoboolwa n'okusaanyizibwawo nga musirise olunaku lwa jjo omwogezi wa gavumenti y'abampembe ayitibwa Ofuna Opondo ono mukubbo obupale bw'abakyalo b'omunda n'obw'abasajja talina mukwatira nsawo yavuddeyo n'ayisa ekiragiro nti olulimi olwaffe oluzaalirwana Oluganda luwereddwa mbagirawo okwogera mu masomero era batandika okusomesa olulimi Oluswayiri ng'obudde bukyali ekintu kino si ky'Ofuna Opondo nedda ekintu kino kiteeketeeke era ekyakoleddwa abafuzi b'amatwale ng'ate mukimanyi bulungi nnyo nti nabagamba nti ekiri emabegaawo mu kintu kino kyonna ky'abafuzi b'amatwale ebbaluwa ne mugiraba etambudde ku mitimbagano yavudde mu kye tuyita British Columbia Empire mu ggwanga erya Canada nga eragira oba nga ewa recommendation olulimi Oluswayiri okuba nti lwogera mu nsi za East Africa. Imagine colonial master alagira ensi zaffe z'abakaddugala ne batulagira ensi zonna ezeetoolodde zitandika okwogera Oluswayiri. Naye nga Abaganda mujjukira nti Oluganda gye buvudde katono Gogo yalukkiriza nti lulimi olumanyikiddwa international era ne baluteeka mu Gogo lusobola okuvuunulwa mu nnimi zonna endala ez'ensi yonna. Ongamba otya nti mu ggwanga Uganda olulimi olwogera obukadde obw'abantu 25 tolukkiriza kwogerwa mu masomero nga ne mu syllabus wagano dusomesa mu Buganda abosanyawo nga mulaba basanya obulombolombo empisa n'ennono. Omuzungu takomye kwonna ku buwangwa bwokka n'ennimi zennyini batandise zitujjako ogenda kwogera lulimi ki? Awo sigenda kulwawo okujjako ogenda ku information endala. Omanyi nze byange mbyogera kati ng'omusezi agula essiyani. Kamala bayitira omukulu ono abayitiremu ku history katono nnyo
then ndyoke enkola ogwange ogwandeese kambayitira omukulu ono nze nkola ogwange ogwandeese kuba nasoose ebbalaga nti njagala buli omu ategeere kiki ekigenda mu maaso kandi abo bakwali muyite atutandikire ovu n'obuddo mulyoke mutegeere nti ebigyo byenjogera nabagamba nti nze nkola okunoonyereza mu kusooka ate nengoberera history kyakola ki embeera ya Ssaabasajja Kabaka gyalimu essaawa zino yembeera bajjajja ne bajjajja be gye baayitamu ng'alwanyisibwa oba nga balwanyisa abazungu yembeera yennyini mukulu ono essimu kandabe eno teriiko kankube ku ssimu endala kuba twagala kuyita mu bwangu information ina nnyingi kandabe oba nsobola omufuna basi mufunye then nja muyita edda kubanga obudde nna butono nnyo tugende mu maaso information ina nnyingi nnyo lindako budde nna butono ataganye taliiko uno ndowooza ngenda mufuna alright ngenda mufuna kyenjagala mbawe history mutegeere mukulu nkulamusiza ssebo ssebo nsanyusa okuwuliza nange bwente ssebo mpulira bulungi nkuwulira abasajja n'abazaana ba Kabaka bonna abali ku mutimba guno essaawa zino baagala kumanya ebyafaayo n'obuddo obwa Buganda naddala mu kusaanyawo Bassekabaka baani abakibadde emabega nangeri ki gye babattiramu era baani ababadde emabega w'ekintu kino okubakozesa okusaanyawo bakabaka baabwe n'okusaanyawo Buganda woba otandikira mukama wange neyanzege ebyafaayo biraga nti omusajja omuzungu bwe yajja mu Afrika ekintu kye yasanga mu Buganda teyakisanga bantu balala bonna bwe kityo omusajja omuzungu n'akwatibwa ensaalwa n'akwatibwa eŋŋe n'akwatibwa obujja n'akwatibwa ensaalwa n'emuyingira kugamba n'asala amagezi engeri ki gy'ayinza okusaanyaawo obwakabaka bwa Buganda era ebyafaayo biraga nti omuzungu biro byonna ebintu byemulaba ebigenda mu maaso bibadde bitegeke omuzungu Bassekabaka abasatu abaseerera Ssekabaka Mwanga Daudi Chwa Nesa Edward Muteso wokubiri gattako n'ono Kabaka waffe Ronald Muwenda Mutebi ababadde babatta ababadde bakozesebwa okubasaanyaawo be bakatikkiro baabwe n'abantu ababali ku lusegere kasookere ku wanyisebo bavire ku ntono kandi bavire ku ntono katutokere ku Mwanga Ssekabaka Mwanga y'omu ku Bassekabaka ku lukalu lwa Afrika abakola ekyafaayo ne balizisitinga ne bagaana obufuzi bw'amatwale okubeera nti basaanyaawo obwakabaka bwaffe tiyalwanirira bwakabaka bwa Buganda bwokka naye yalwanirira obwakabaka obwali ku lukalu awo era kyova olaba bwe baali bamuwamba nga bamusaanyaawo okumuwangangusa okumutwala eseserizi basooka ne bamuwangangusa ne bamutwala eri mu bizinga by'ebukerebwe naye okumulumba olumba olwasembayo bamale bamukwatire eri mu Akyoli bamukwata ne munywanyi we Kabaka Kabaleega yali kwegamba bakizuula nti bwe basaanyaawo obwakabaka bwa Buganda n'obwakabaka obulala bujja kubanga bukoze eki bujja kubanga buweddewo naye mu kino bakozesa abazungu bakozesa abantu bano ku mulembe ogwo era yakolanga Katikkiro Apollo Kaggwa yali musajja musoga ne bakozesa era yali emabega w'ekintu ekyo yali Stanislas Mugwanya ne bakozesa Kisingiri n'abantu abalala abaali emabega w'ekintu kino kakati Ssekabaka Mwanga bwe bamuwaŋŋangusa bamutwala naye ono Katikkiro we Apollo Kaggwa yakola ekyafaayo na bano ba Stanislas Mugwanya bakola ekyafaayo tibakoma ku ekyo nga bamaze okuwaayo mukama waabwe yandibadde nga mukama waabwe ne bagenda ew'omuzaana eyali azaala omulangira omuto ennyi yali asembayo obutonga ng'alina omwaka gumu n'ekitundu oyo ye Daudi Chwa ne bamuleeta ne bamuwamba ne bamubatiza Apollo Kaggwa n'amubatiza Katikkiro n'amubatiza ne bamuteekako
nga n'oli tannaba kufa tannaba kusika mukono nga tannaba kuseerera kakati wano njagadde kukkaatiriza nti ebiragiro byonna byakolebwanga nga katikkiro ono yakolanga nga katikkiro ono Apollo Kaggwa asaanyaawo amaze okuwaayo mukama we bamututte bamugwangangusiza bamututte Seychelles abadde ebbanga jjukira waliwo mu kanyolagano kano kubanga babawamba babiri emboozi eriba ya lulala babawamba babiri ne munywanyi we Kabalega bamukuba amasasi era ne bamusalako n'omukono amasasi gaamuyuza omukono gwonna kigambibwa nti mu ddwaliro Nairobi gye yalabira omuwala omuto eyali omuwala omuto eyali akola ki eyali omusawo era ne baagalana n'azaala omwana kirowoozeko okuba nti omwana oyo ye mugenzi Jomo Kenyatta naye ono baamukkiriza agende n'abazaana be babiri e Mwanga naye we njagala okukkaatiriza nti wadde owulire ŋŋe obukyayi n'obujja abantu bano bwe batulinako Apollo Kaggwa kigambibwa nti yalinnya n'agenda e Seychelles n'atuukayo n'atemula oba n'awa Mwanga obutwa mu mwaka gwa 1903 era omulambo gwe ne guzzibwa mu 1910 kati ndozaawo kanveewo katugende ku Sir Daudi Chwa Daudi Chwa yafuka wadde baamuteekako nga mwana muto ekyamuteesa kunnamulondo nga mwana muto bano abasatu benkusomedde ne bannaabwe abalala Apollo Kaggwa omusajja omusoga Stanislas Mugwanya beegabanyiza Apollo Kaggwa n'afuuka naye obwakatikkiro Stanislas Mugwanya neyewa obulamuzi Kisingiri neyewa obuwanika era ne basalawo ne bagamba nti bebakuza b'omwana ono yali tasobola na kwogera yali tayogera Daudi Chwa kakati Daudi Chwa yali tasobola ne batandika omunyago gwabwe naye nga ali emabega w'ekintu ekyo yali musajja muzungu ne banyaguula buli kimu kyonna kati Daudi Chwa bw'akula n'atandika okutegeera era ne batandika okumubuulira nti bano abasajja bakyamu eggwanga lye naye nga limuluma kye baakola nabo ne bamukolera olukwe olw'okumusaanyaawo ne bamuwa obutwa era bwe yakitegeera n'adduka Zambwa n'agenda ewa nnyina Namasole wali e Lusaka awonge Makindi awo e Lukuli n'afiira yafiira ku lusebenju yafiira ku mulyango ng'ayingira wadde mu mpisa yaffe eya Buganda Kabaka ate tadda mu lubiri lwa nnyina lwa Namasole mu mpisa yaffe eya Buganda tebaddayo mu mpisa yaffe bakabaka tebagatta mbiri era tebagatta masiro era kabaka waasembayo okukuba olubiri gegabeera amasiro ge naye kati ate awo nkuzizzaako emabega nti bano okwagala okutusaanyaawo n'okutukola ebikolobero byonna baddira ebisigala bya Mwanga bwe baabireeta ate baabiteeka mu masiro gali enabulagala gye baateeka Chwa kati ebyo ne babitugamba ennono n'obuwangwa bwaffe ne babugattika era tusobole okufuna ebizibu kati olw'okuba nti obudde bugendagenda kanzire ku Muteesa baamukola ebikolobero ono Yoweri Museveni Obote Milton Obote ne bannaabwe abalala baasaanyaawo obwakabaka bwa Buganda ojjukira bulungi bamuyingiza emikago egitagira naye kabaka n'aresistinga ng'amaze okutuuka wano mu Bungereza balumbye olubiri bakozesa Idi Amin n'alumba olubiri e Mengo nga bakozesezza Abaganda abataliimu mpeke abamulyamu olukwe n'addukira weyo yaddukira Gindi yaddukira Lubaga Nsubuga Kalidinaali ye yaliyo ne Kiwanuka ne Father Joseph Sebayiga bamuddusiza bamututte bamuyisa Mpigi bw'abate Gomba ne bagenda Mawogola ne batuuka Ekitovu ne bagenda e Burundi
n'atuuka wano mu Bungereza. Bw'atuuka wano mu Bungereza n'abeera nti Abaganda bafaayo nnyo okulaba nti bamulabirira, naye era Obote n'akola ki? Obote n'amulumba. Obote bw'amulumba yakozesa abawala baali basatu aboogerwako. Abawala basatu aboogerwako be baakozesa mwalimu omuwala ayitibwa Tattu Ssekannyu oyo azaalibwa eri Bukandula, ne bakozesa omuwala eyali asoma wano wa Sekwitale ye Joyce Ssebuggwawo, yali asoma wa Sekwitale, n'omuwala omulala ataayogerwa linnya. Kakati kigambibwa kubanga atali wala nnyo n'ekitundu bakiyita Bamonze Kabaka ono we yali, era ku lunaku olw'amazaalibwa ge baatajetinga kubanga bano abawala abasatu aboogerwako Joyce Ssebuggwawo, Tattu Ssekannyu, n'ono omuwala omulala owokusatu ataayogerwa, baabasindika bakole mission, era mission neba successful, era nga ekigendererwa baali basalawo bamuwa obutwa ku lunaku olwo olw'amazaalibwa ge gennyini. Amazaalibwa gaali gategekeddwa bwe bagamba mu kibuga bakiyita Edgware mu mambuka ga Bungereza, mu mambuka ga London, naye ng'ate ono yali asula mu South East eno bayitayo kibuga kibuga kabeeramu oba kibuga kyabeeramu bakiyita Bamoze. Kati omuwala bakigambibwa Muteesa, Sir Edward Muteesa aba afuluma bw'ati, omuwala ono n'akola ki? Omuwala ono Tattu n'ajja, ate omuwala ono Tattu yasooka kwana kazini wa Muteesa nga naye basomera mu ssomero limu, baali bamaze okukola omukwano nga muwala naye mukwano gwe. Kati okukola omukwano ogwo kyali kimuyamba okutuuka Ssaabasajja gwe yali abeera. Kati version emu egamba nti abaakuba essimu okuva Edgware baakubanga amasimu nga babuuza Ssaabasajja otuuka ssaawa mmeka, n'abagamba nzija. Kati bwe yazzaako essimu landline, twali mobile of course, n'abagamba nti kale ngenda kujja. Awo mu kaseera ako n'omuwala Tattu ayingirirawo, ne basharinga wayini. Bamala okusharinga wayini, version egamba nti Ssaabasajja n'agendako mu kinaabiro yeetewuluze, agenda okudda ng'omuwala ono amaze okuteeka obutwa mu giraasi. Version eyo eyinza okuba nga ntuufu kubanga baalaba omuwala afuluma ewa Ssaabasajja mu nnyumba ya Ssaabasajja wawe Bamoze, ne bategeeza poliisi, era ne giraasi ebbiri ne bazisanga ku mmeeza, naye nga giraasi emu ejjudde wayini, ate eno eya Ssaabasajja nga kugamba obutwa bwattirawo tibulinga buno obwa slow poison. Omuwala ono Tattu ekikakasibwa nti yali atumiddwa gavumenti ya Uganda yali ekulemberwa Milton Obote n'abo ba Museveni yali akola nabo. Museveni yali akola mu gavumenti y'oyo era nga yakulira ebyo by'okuwa obutwa n'obukesi. Omuwala oyo gavumenti ya Bungereza ne embassy ya Uganda bafulumya omuwala oyo, ne bamufulumya nga bamuyisa wansi eno gye bayita Dover, ne bamuyingiza France. N'ekiro kiteeberezebwa okubanga nti omuwala oyo baamala ne bamutta oyo Tattu Ssekannyu oluvannyuma lw'emyaka nga giyiseewo. Joyce Ssebuggwawo yakyaliwo, oyo gwe yawa obwa minisita owa FDC. Kakati version endala waliwo contradictory message eyava mu Mayanja Nkangi. Mayanja Nkangi ye yali akolanga Katikkiro era ye yasigaza Ddamula nga Muteesa amaze okulumbibwa, amaze okuwaŋŋanguka balumbye olubiri mu 1906. Kakati Mayanja Nkangi baamubuuza ebibuuzo nga Muteesa amaze okuseerera, amaze okufa, n'agamba nti bwe twagenda bwe tuli ekintu ekyo Abaganda kyabanyiiza nnyo era baakitaputa bulala, era abamu ne basonga olunwe mu Mayanja Nkangi yali akolanga Katikkiro ebiseera ebyo, era yasigaza Ddamula. Ne bagamba nti Mayanja Nkangi naye ayinza okubanga naye yeetaba mu lukwe era ng'ebyo. Buli omu yalina version ye, naye nkuleetera nti bazze batta Bassekabaka abo abasatu benkugambye
nga bakozesa bakatikkiro bennyini nga be bakola emirimu gino. Katugende ku Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi. Ensi yonna yakaaba. Ffenna ne tuvaayo ne tumulaba. Nange nina audio gye nakola, naawe n'okuba omulanga n'okola ki. Naye abantu obutaswala, abantu tebaswala. Katikkiro wa Buganda Peter Mayiga n'avaayo mu lujjudde n'agamba nti Kabaka yalwala alajje. Ng'ensi yonna emaze okitegeera nti Kabaka yaweebwa butwa. Oluvannyuma lw'omulanga omunene ennyo obutwa buli obwasooka, Kabaka yafulumizibwa mu ggwanga era ne bakakasa nti Kabaka alwadde butwa. Naye nga Katikkiro aza tugamba nti oli yalwala ki, yali alwadde alajje. Kakati guno mulundi gwa kubiri Kabaka alabika bamwongera obutwa era nga bwatunula bwafaanana ebintunula ye eraga nti ali mu last stages. Era bwe tubanga titulwanye tuyinza okufuna, tuyinza okukaaba amaziga. Era bw'avuddeyo n'aleeta akatambiya yako kendabye kozannye akalina n'enseko akajerega akagamba munankola ki. Timulina kye mujja kunkola, mutula ku bufoomu mwe baani amaanyi agajja ekyo kikakasa. Kiri kyenjogedde kyebabega nti bano bennyini Abazungu nga balina agenti waabwe, balina mutabani waabwe mu Uganda kati abakoledde emirimu gyonna. Jjukira n'abali bonna okuva ku Muteesa, ono mutabani waabwe Museveni abadde abeerawo era abadde abakolera emirimu gyonna. Kati enseko zino mwe abasoma psychology mutunuulire enseko Peter Mayiga zaaseka. Temulina kye mujja kunkola, nze nina obuyinza, ono omusajja agenda kufa, ate ffe tulina emmundu. Ne bwe munaakola buti mutunuulire body language ya Peter Mayiga, mutunuulire body language, mulabe n'ebigambo byayogera mu comparing n'obulwadde Ssaabasajja Kabaka wa Buganda bw'ayitamu, embeera gy'ayitamu. Bino biprogramming bulungi muganda wange. Bano baba programming nti bakatikkiro era nga bwe kugambye bakatikkiro be babadde bakozesa okuggyawo bakama baabwe. Kati kituukiridde bulungi nti noono Ronald Muwenda Mutebi Mayiga 150% alina omukono mu kintu kino ekyokuba nti basaanyaawo empologoma yaffe, ate tebagenda kukoma ku mpologoma era baagala kutuukiriza kali akalombolombo kaabwe nga ke baakola ku mwanga ne baleeta omwana omuto bwe bamuleeta cwa ne basobola okutuukiriza omunyago gwabwe era omunyago baagukola bulungi nnyo. Kakati wano ekibalo kyabwe mathematical calculation zaabwe zibagamba nti basobola okuleeta omwana omuto, omulangira omuto Semakookiro, era bwe banaamalawo naye okumuleeta era naye bamusaanyeewo sinakindi Buganda esaanewo. Simba wakati awo Abaganda basinga badde beebuuza abasajja bano assa Apollo Kagwa mugwanya baafuna bate ettaka eddene, kumbe gwe gwali omulimu ogw'abasasuza okutwala ettaka eryo nerira Mbayiro ne Mayiro. Abasajja abazungu era nja kuleeta nja kukola ne comparison endala ku bino ebiiwo ebigenda mu maaso. Abasajja abazungu baatuula ne bagamba nti banaatukolera batya omulimu guno, era bano ne bagamba nti kakati omulimu tujja gubakolera naye munaatuwaki omulimu mugukole bineritaani mwegabanyiza amataka. Kubanga okuva edda ettaka lino ettaka lyali lya Buganda, ng'omuntu bw'abeera Omuganda okuyita mu Kasolya, okuyita mu Masiga, okuyita mu Nnyiriri, ng'abantu babeera n'ettaka naye ng'ettaka lya Ssaabasajja Kabaka wa Buganda, ng'ettaka lya Buganda bw'obanga oli Muganda ng'obeera n'ettaka. Kakati bano okugabanyiza amataka gano baali basasulwaga Abazungu era mulimu ne bagukola. Amina, toyanza nnyo ssebo budde butugenzeeko, kamala okuyisa information eddako, Mukama akunkuumire. Kale weebali nnyo ssebo. Alright, ndowooza mutegedde abasajja abo abafuna miles ne miles ettaka mu Buganda kigendererwa kyabwe kyali kibaali basasulwa.
kyovula bafuna n'enguudo z'abatuumamu kubanga baali bakoze omulimu gw'abazungu era kyekyeyolekera kati nti Obuganda ettaka lyonna litundiddwa ligiddwawo lwa nsonga nti waliwo ekigendera ky'abantu bano babasuubiza okuba nti balina security ngenze mu maaso eno message njagala egendere mwenna Baganda abakyagawumbidde ndoza mutegedde nti bakatikkiro bazze bakola emirimu gy'okusaanyaawo empologoma oba bakabaka ababawa obuyinza wetwogerera essaawa zino kyembadde temukimanyi kanki bagambe abakaba mukaabe naye ng'ate mulina okusaba ennyo Buganda naye bifo nga sinagenda eyo nsaba buli Muganda yenna gy'oli mu nsi nayagaliza Obuganda kyekiseera tutandika okudemonstrate nga worldwide nga tudimandinga empologoma yaffe twali kujjanjabwa Baganda baffe mwenna bali mu America oba oli Muganda oba toli Muganda ng'oyagaliza Obuganda oyagaliza empologoma tutandike demonstration worldwide ku embassies zonna ku international human rights agencies abali e Bungereza abali mu Europe abali ludda mwenna mutandike demonstration yembasabusabi ne bobeera abantu babiri mbeera abantu basatu mbasaba bw'obanga oli Muganda kitegeeza nti essaawa zino ekiri etabala kikiri nasigadde waka mutandika okudemonstrate nga Kabaka muntu wali bamujjanjabe tetwagala saategedde sawulidde olwatakisange nalumanya nenga sina kyenkozeewo kino nkibasabye mwenna abali mu Bungereza mu diaspora mu America bakkiriza Mayiga okujja nti agenda kujja mu conference sijui mulina amagi agenziriza mulina amagi agatali ganziriza temukkiriza mumpembe oyo kusala kujja Bulaaya bw'abazze mukoleko ng'obuyinza bulagira demonstration muzitandike tudimandike Ssaabasajja Kabaka agenda ajjanjabibwe tugamba nti obukadde magezi nga n'embuto wagalina tetujja kuwa muntu yenna kitiibwa nga tulaba kola nsobi nkiddamu tetugenda kuwa muntu yenna kitiibwa nga tulaba mukola nsobi lino ddembe lyaffe tujja kwogera ntandise bweti kati mwabatamu ebyafaayo njagadde obbawa ebyafaayo mubitegedde bulungi nnyo kati saagala muntu adda ku social media bakubuzebuze simeka paka muntu simeki eyo yenteekateeka gye bateekateeka abantu era basasula n'abantu bali okukola ebintu bino tugenze mu maaso mbazizaayoko mu Gwokusatu omwaka guno gwennyini nga gutandika munnange ebigambo bino mugenda biwulira wano wokka kubanga bibadde byekusufu nange nali nabisirikira eno information nagifuna dda mu mwezi gwa kusatu n'ensooka negisirikira nga kinnuma n'olwokuba nti ndaba embeera etandise okukwata wansi ne waggulu ngambye kanfulumya information eno eri etya tutandise bwe tuti mu nteekateeka namutaayika eyayo senti bahabulota basira mutano wakaleji zinseresera muzizinde sanga bisibe lukwata gisinia wepo ne bamagulu meeru bakyeruppe abatusibyeko olukokobe wa dikita n'abasajja agwira Abanyarwanda munnange bakitegeera nti Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutube wokubiri kyekintu kyokka ekibasibye okuba nti batwala Obuganda n'amataka gonna era Omuganda yenna ali eyo ng'oli Bulaamu simanyi nazimba kalina simanyi n'ettaka yensonga lwaki Mayiga yateeka balooya mu Mmengo muno mu Bulange batandika okunoonyereza ku mpapula zonna ez'ettaka n'okutoonyereza ku ndagaano zonna Buganda zeyalina basobole ozikyusa nga gwe tomanyi yensonga lwaki omumpembe Jose ayagala kujjawo mu Mayiroland bw'ajjawo mu Mayiroland kiba kitegeeza mmwe abali e Bulaaya mukimanyi bulungi nnyo nti ettaka lyonna gavumenti yerinako obuyinza teri muntu ayina bwannannyini mu ku ttaka mu nsi gye muwangaalira nkiddamu gwe omuntu yenna ali mu diaspora oba oli mu America oba oli Canada oba oli mu US oba oli mu Belgium oba oli mu Bungereza mukimanyi nti amataga ga council ga state kyokka mu Buganda waffe buli muntu olina ekyapa kyo oba olina endagaano ekikulaga nti olina obwannannyini singa Ssaabasajja Kabaka ekiro ekikwata nekikwata ebbanga bano balooya Mayiga bye yateeka Emmengo okufeffetta buli kamu ne Mayiroland ne bamala bagijjawo maama kalina gy'olina mu Buganda maniya ne nye ettaka ly'olina lyonna ligenda kutwalibwa nga tewali muntu ayinako buvunaanyizibwa nga Museveni alitutte n'Abanyarwanda bali baamiddeko kyenvudde mbagamba nti ekiri atabala kyekiri n'asigadde waka gwakyagawumbidde mbusimanyi ndi mu America nzimba kaline nagyera bagenda gitwala nzimba kaline na mugongo bagenda gitwala n'amataka bagenda gatumagwe bugenda kugamba nti temwategedde bino tubibagamba nebijja njala kobooza kubira Muganda wo ali Entebbe ali Mukono ali Wakiso ali Mpigi omubuuze wamma kituufu amagye gali buli mu kkoona yonna mu bitundu byenjogedde ku nti amagye gaasiisiira era baakuba enkambi mu bitundu ebyenjawulo kiki ekikubisa enkambi mu Buganda nga tetumanyi nti amagye galina kubeera mu nkambi entongovu naye kati gali buli wamu amagye kati gegakwata abasiteka gegakwata abantu abatunda ebintu ku makubo amagye gegakwata abatrafiki amagye gegakola kino ekintu kiteekete nga bwe nabagamba nti bateekateeka nti singa ekire kikwata waggulu bagenda kuteekawo state of emergency bagenda teekawo kafyu nga teri muntu n'omu akkirizibwa kutambula dde mu Buganda mpaka nga bamaze okutuusa mission yaabwe
kino kiza notwala omwaka oba emyezi omukaaga mumuloza muzanya ekye tuyita okutegeka abantu ng'obudde bukyali kyekiteesezza amagye mu kkubo buli mu Buganda wonna w'osanga kubira omuntu esi omubuuze lwaki amagye ga stationingibwa mu Ntebe, Mukono, Wakiso, Kampala n'Empigi kubanga bakimanyi wagenda okuva Namusanga etuuse ku Nyooge amagye bamaze ga stationinga buli wamu oyinza ogati njogera bya bwerere bya buusa buuza bali ku ground amagye gakola ki mu bitundu byenjogedde kubanga bakimanyi nti ekireo ekyokwata waggulu bagenda containinga abantu nga bataddewo kafyu bataddewo state of emergency nga teri muntu yena akkirizibwa kutambula mpaka bamaze ekikutwala kye bagala okutwala mu mwezi ogwokusatu gw'omwaka guno gwakutandika enjega yali egwiridde Obuganda omulangira Ssemakookiro yali agiddwa mu budde era nga naye yaweebwa obutwa ku ssomero gye bwamusanga ne bumuweebwa essomero lyakubibwa abantu bekikwatako okujja okukima empologoma ento bagenda otuuka ku mpologoma ento nga byesiba bikutuka era empologoma yakimibwa abantu ab'ekyama ne bagitwala okugijjanja okumala emyezi 2 n'okutuuka kati ekyafu kyali ku bujjanjabi nenga kati yatereera nenga gana amawulire nga kumidde ebbanga kitegeeza ki nti bano bateekateeka ati n'empologoma ento naye lwaki bagijjewo waleme kubeerawo kintu kyonna kibatawaanya yensonga lwaki mwalabye nti omukulu ono omutoolo yatandise okweseetinga ng'agenda ku mikolo egisinga obungi yeepareedinga nga omuntu alindiridde entebe omukulu ono luli nabalaga akatambi ng'agenze ewaabwe kankabaddemu wano mukategeere bulungi nnyo omukulu oyo yatandise okwepareedinga ogenda awo no yali waabwe ettolo yali azeeyo ettolo oyo David Wasajja kubanga bajjawo n'empologoma ento kitegeeza tewakyaliwo layini yonna eba ekoze eki egenda kuddako wuuyo Wasajja mula bulungi nnyo ng'agenze waabwe ettolo kati be bantu ze tulina enkweze ng'eziri mu Buganda okitegedde kati omanyi muwakana nnyo ze sikyawakana n'abasajja Baganda nkiddamu empolomaga ya Buganda ento Ssemakookiro Richard mu mwezi ogwokusatu yaweebwa kanyo kawulire akaali kamujje mu budde abakulira essomero gye yali oba gy'abadde ayigirizibwa bwe baakubira bekikwata ne bagamba nti mujje musooke mukebere ku mwana ono embeera si nnungi bekivunaanyizibwako badduka nga nenda bwe gisimufungize ogenda otuuka ku mpologoma ogenda ogikebera bulungi ng'empologoma baagirungira kanyo kawulire era empologoma baagiddusa nakati gyeri teryasobola kuba wadde ekimunye olw'ensonga baategeera nti waaliwo olukwe oluteeketeeke obulungi okusaanyaawo empologoma ente eno kati gwakyali awo gwe bakyavuga livansi nga tosobola kukwata bwongo bw'obutereeza kutegeera kikyolimu munnange bagenda kukulya nga biskwiti bakumeketenga emberege ez'empogola ffe ng'ate tetugenda kuluma kubanga abeefuula nti muwakana nga mugamba nti amaaso g'Omuganda gali mu ngalo tumala kulabako maama ojja tuuka okugiyita nga tekyasobola kuyitaba naye ng'ate obadde okyalina obudde awo nvuddeko ngenzeeko nsonga endala sawa zommeka sawa 3:10 okay ekyoluswayiri nkibabuulidde yaragera ku nsonga ndala ndowooza alright kankolere mu information ngende ndowooza mbawo information eri general ndowooza ke ngende kanjala kubira omulago gutakungula mwenna Abaganda buli omu gyali yessaawa ey'okudimandinga Ssaabasajja Kabaka agenda ajjanjabibwe era nsaba buli muntu yeragale Obuganda mutandike okukola demonstration Mayiga tageza n'asala n'ajja e Bulaaya ekyokukola mukimanyi mwenna bali mu America simeje bagenda otegeka ebisaakaate ekyokukola mukimanyi yessaawa okutaasa Obuganda kubanga omulanga gw'okuba gwe gusinga okuba tugenda kujja Ssaabasajja mu nvuba gy'alimu mwenna abakoze video nga muchallenge ga information ekwata ku Ssaabasajja Kabaka mbasaasidde temumanyi kulwana ntalo za byabufuzi ate temumanyi kye bayita politics buli kintu kyonna ky'okozesa kikola nze okugamba abantu ba Buganda okukyusa profile picture zaabwe ozissa ku media zaabwe ekyo kyakulwanyisa kubanga tuba tulaga Abaganda embeera Ssaabasajja Kabaka gy'alimu kyekisooka ekyokubiri abantu abadde tebamanyi bwafaanana essaawa zino baba bafuna okunyolwa era n'okuba nti bafuna amaanyi agasobola okudimandinga ne n'owulira oli musimanyi tuswaza Ssaabasajja Kabaka maama bw'oba ofudde lwaki ku kasikeeti bateekako ekifaananyi
bwe basonda sente za mabugo lwaki bateka ekifaananyi tukitola ku social media bw'obanga oli mulwadde lwaki abantu baga nti omulwadde yaluwa baagala kulaba mbeera kimwoli eno yengeri emu gye tugenda okulwanyisaamu obulimba obuli mu gavumenti ya Museveni n'emmengo okuba lijjule bamafia tusobole okubanga tulaga ekifaananyi Ssaabasajja Kabaka mwalimu kubanga kyekimu ekyokulwanisa kye tulina okukola tetugenda teekayo ekifaananyi kya myaka 10 mabega ng'ate afaanda kati ng'afaanda bubi ani yakugamba si batu bazanye ebyobufuzi si batu balwana entalo era omuganda yenna atannakyusa profayiro yo atannasindika kifaananyi kishiyalinga kitegeeza oludde mu Buganda olukwe n'engombe egamba nti wendigwa Ssaabasajja Kabaka waaligwa kitegeeza oba muvuddemu nze nabagamba embooka ezange mu Buganda ziri nkubwa nga ndi mu lubiri naye nga Obuganda buteredde nga n'empologoma nnamu era sigenda kwewozaako bwe mba nkoze omusango nga nkoze mu Buganda ndikubibwanga embooko zinkubwa nga ndi mu lubiri ngalamidde olw'okuba information gyenfulumya naye essaawa zino nina okulwana n'okulwanyisa buli kyakulwanyisa kyonna kyennina nga tukozesa buli kimu ekisaana ekifaananyi kya Ssaabasajja Kabaka kisindika eddoboozi ly'amaanyi na buli muntu atategedde embeera mwali agitegere buli akuga nti kikola oyo omulabe wa Buganda kubanga basasuddwa ensimbi oyo omulabe wa Buganda basasuddwa ensimbi buli akyusa ekifaananyi kitegeeza olwanira Ssaabasajja Kabaka aganyo kikyusa okolera Museveni aganyo kikyusa oyagala Buganda busaanewo gwebawadde ensimbi okujja okukyusa statement kitegeeza nawe toli Muganda obulamu kubanga batuba tulwanira Obuganda tulwanira Kabaka kitegeeza Kabaka bw'avaawo nawe ogenda kuvaawo njala babuuza bukyanga history muwulidde yenna muwulidde history gyavudde biki ebibaddewo nakati ebyolekedde omanyi tugati ebyafaawo biddiringana ekiriwo essaawa zino tekifaanana ebibaddewo njagala buli Muganda era gyali tutandika okudimandika Ssaabasajja Kabaka okutwalibwa okujjanjabwa muve ku Muganda enkwezenge ziri ku media ne Mayiga esente zaataddemu n'okwebuzaabuza ng'afuka anaaba mbategeezezza nti ne ttiimu gy'afuga naye batandise omuddukako tebakyakwata masimu wano yavudde n'agamba nti nno Obuganda bugenda tandika okugula emmwanyi kale kambasomere manyinze bwino mbeera naye yavudde n'agamba nti Obuganda bugenda tandika okugula emmwanyi simanyi bw'oziguleko Mayiga ogenza okulaba nga Buganda yatandika ddi okukola bizinesi kyekisooka ekyokubiri Buganda essaawa zino yeetaaga gula mmwanyi Buganda yeetaaga Ssaabasajja Kabaka agenda ajjanjabiwe kyekisooka ekyokubiri twasonda obuuma nga bwakukola masiro ga Bassekabaka gazzaawo emyaka 13 gaganye okuggwa kyokka gwe gye watutte empale zo mu kiro mutumbi wiiki ewedde n'ogenda n'okima ettaka ku bisigala bya Ssaabassekabaka Muteesa n'abasawo basatu ab'ekinnansi kubanga oyagala kuluga oleme kudda omuzimu gwonna gwa Bassekabaka gulumirira oba omuzuukusa nti oli mbulabe okitegeera sebo Obuganda mwabukubamu ebituli yensonga lwaki mbufunyemu ensimbi ennyingi wavuddeyo gati Buganda bugenda tandika okugula emmwanyi naye nga tukimanyi in the disguise ne programu emmwanyi terimba ya Museveni yakuteekamu ssente ekyo ensi njagala ekitegeere yensonga lwaki ozunga buli wamu ng'okuba kampeni emmwanyi terimba penalty the black penalty tumanyi enkola gy'akola ayagala kuyita muggwe mbusimanyi ogula emmwanyi naye ng'ate black penalty Museveni yoseeri yali amabegawo bubanga amasiro gakulemye ate ogulotya emmwanyi ogenda ziteeka luddawo Buganda ina stowa Buganda yakola dda business ne muziremesa mwe kenyini Museveni n'aziremesa tugenze Buganda ina tefe banka yalaga luddawo ekyaliwo tugenze ku lupapula lw'amawulire Buganda bali bata Njuba Times yagwa n'enkola n'evaawo tugenze ku Ketu Telecom gwe kenyini gye weetandikira weri luddawa ekyaliwo katuyagala kugula mwango ojozunga tugakujja Kabaka ojozunga na mmwanyi tugenze ku engule bia n'engule enyini yakulema okuba nti ogipromoting abantu baginywe ojozunga na mmwanyi kati ojozunga na coffee deal programu zinyingi nnyo eziremye emmengo kubanga enkweze nnyingi nnyo Buganda mwagifula commercial oyinza otya okuŋŋamba nti n'emikolo gy'otunda gy'oleeta kati wagifula promotion yakufunirako nsimbi one buli webala omukolo gwa Ssaabasajja Kabaka omukungu yenna gwe mwagala okujja asasula million 2 ku million emu kali yemmwa okutuula okuliraana Ssaabasajja Kabaka njagala ensi ekimanye teri mukungu oba musajja Muganda ajja ku mukolo gwa Ssaabasajja Kabaka nga invitation teyabadde ya million 2 mutunda ki emisinde gyavuddemu akawumbi plus naye omuntu ajja kubuuza obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka gwe mufudde commercial product kiki Kabaka mufudde kyattunzi kubanga mu kimenti Abaganda mwagala nnyo kati twagala omukisa gw'omukozesa okufuna ensimbi mu Ssaabasajja Kabaka mu kifaananyi kye mugukozese mumutwale mujjanjabe ng'obudde bukyali
Tetwagala excuse neemu. Mayiga oyinza okulwako onywa amazzi ne famino likulimbwa ng'obudde bukyali. Kanga bene namba ya mukyalawo anti ozannyansi. Nakuge kati kabikuse ku Ssaabasajja Kabaka n'Obuganda tujja kutabuka. Buli alina essimu wandika ennamba ya mukyala Mayiga kati. Tuvudde kwanjula kati katandise. Lulina kwesonyiwa nalina kwesonyiwa kati kavudde kwanjula kanjiteeke wano. Ti message nga siziraba wano. Bugiwandika. Ennamba ya mukyalo ono mukubire mugambe ategeeze bbawa atwale empologoma yaffe bweru. Essimu eri 0772 njiddamu 0772 4499 amannya ye mukyala Margaret mumukubire mugambe ategeeze bbawe asumule empologoma yaffe ne mukama Yoseti babula otabasana mutano wa Karekyezi agenda jjanjabiwe njiddamu. Ennamba y'omukyala agatokoseza Mayiga bagitu eri 0772 41 49 61 njiddamu eri 772 wabe wagiwandiika 41 49 61 wano message sijiraba wano wenandibadde ngiwandiika wano alinda kuwano mmale okulaba. So I can't access my messages. Very sorry. Why I can't access my messages? I can't access my messages. Nendo za mugiwandiise bulungi kanjiddemu. Ennamba eri 0772 41 49 61 ye mukyala gwe bayita Margaret. Yiyo bagiwandiise. Mukubira amasimu mumugamba agambe musajja we atwale Ssaabasajja Kabaka ajjanjabibwe. Ez'Amayiga zonna yazijjako kubanga yakimanya abantu bagenda mukubira amasimu. Awo nvuddewo kati ngenze ku information eyandeese entuufu kubanga bana information nyingi kantandike bweti munansoli bannange information enda nyingi nnyo. Alright, ntandise bwenti. Eno kanchole dakika zigina kubeera 10 zokka nve wano. Kati ebimuli mbigaddewo kati ntandise journal information. Alright. Yo seri kansubirente ku video no kwoli. Kulwokuna olwa wiiki ewedde. Ngabo tabana Uganda nawo otyo kufa. Wali ogenda kufaamu yo ey'ekisozi kulwokuna ku ssaawa zaali 10 ez'akawungeezi. Era still n'ofuna signal oba kye tuyita intelligence. Ekulaga nti oyinza obutatuuka kisozi ku faamu. Sebo olwakugamba wayimirira Lungala mu Mpigi district n'okyusa obutuuliro bwo n'obuzza mu State House Entebbe. Ng'omaze okufuna information ekulaga nti oyinza obutatuuka kisozi nga bakunoonya gurupu zisukka mu 3. Ku lwokuna ssaawa 10 wasitula ogende ku faamu yo ekisozi gye wabba. Naye oba otuuka Lungala mu Mpigi district intelligence nekkubira esimu bagamba nti mukyuse oyinza obutatuuka era ne mukyusizaawo nodda mu State House Entebbe. Naye mu kukyusa wakola kye tuyita camouflage n'okyusa emmotoka okuva ku muyobo gyemanyiddwa yawa president eriko Bendeweera nodda mu Land Rover eri unmarked Land Rover muwatambulanga n'ekikofiiro kijjeeko yogayoga mpaka mu State House Entebbe. Era okuva ku lwokuna tonnaddamu kufulumako mu State House mwozungira mpaka kati gwe kiri atabala kye kiri nasigadde waka. Obunkenke bw'oliko bulinga gamulengejja ng'agenze mu kaamugwanya. Gamulengejja afuna obuzibu kaseera balooza agenda kugwayo naye ng'ate bambi tasobola kugwayo. Kati obunkenke bw'oliko nkiddamu obunkenke bw'oliko ng'otta abantu kimanye nti ebyo n'abantu biwattira abaabwe. Essaawa zino olinga gamulengejja ng'atuuse mu kukaamugwanya alowooza agenda kugwayo naye nga tasobola kugwayo. Kati ne bw'oli okalya ddakaddadde enfunyo ogirire mu katiko nekulira mu kofini. Kati naawe otandise okulya ku pireesa zitandise ziwulira. Tugenze maaso ate bajja kufuna gwoyinza okulooza nti gwosinga obugezi bajja kufuna. Bwakyusa emmotoka n'olinya Land Rover eri unmarked nga teriko wadde ekintu kyonna ne bakuvuga mpaka mu State House Entebbe na kati gy'oli olw'okuba nti wategeera bakugamba nti oyinza obutatuuka gy'olaga. Awo nawo nvuddewo njagala genda ku information endaga. Mwenna Abaganda abali eyo mu bitundu ebyenjawulo njagala bategeeza ekigambo kino. Buli lw'osanga kampuni yonna gye bayita Spencon oba Spincon. Eno kampuni bagita Spincon Limited. Vako Spencon eri enkozi y'enguudo. Ene bagita Spencon Limited. Ng'eno kampuni yeetutte amataka gasinga obungi aga Buganda. Ngira bwe twongerera ettaka ly'e Busujja
lyonna era ono company Spainco Limited company ya Salimu Sale yeri mu kutwala ettaka lya Buganda lisinga obungi era wogisanga wonna tobuuza n'ennyiniyo kubanga ye company eri mu mataka ga Buganda gonna gatwala era nalo Muganda yenna eyagula ettaka ku musajja gwe bayita Jomai Properties terogende onoonye ekyapa kyo bakikyaliyo kubanga kinategeddeko nti ne Jomai ayinza okubanga naye abantu be yaguzanga amataka ate ebyapa mu mala babyefuulira ne bikyuka so wanga wagula mu Jomai terogende obuuze ekyapa ky'omulandizi oba kikyali otherwise wandikifuuwanga okizza munda olw'ensonga nti tomanyi kikiddako tugenze ku information endala. Alright, muninde mukatono. Mayimba de mixings, mbada na information nyingi nga mixings. Alright. Njagala kubategeeza information dala. Yo seriti bahabro tabasira mutano wakala yensere temzezede. Olina enteekateeka na mutayika. Eyokuba nti oyagala kweddiza East African countries zonna era nga wetwogera essaawa zino opulaninga okudestabilizing eggwanga erya Kenya by all means mu nteekateeka esooka wasooka n'osindika abasajja bo n'abakazi bagende mu ggwanga erya Kenya era ne babateeka mu bitundu eby'enjawulo naye kigenza okuzuuka nga information gye ndawo abannakenya baagira bulungi nnyo era abasinga obungi bakwatiddwa era bali mu makomera ag'enjawulo ngera obutembu bubadde mu Mbaasa bubadde Kisi bubadde Kakamega wepo ne Bungoma obutemu obufananyizako n'obwali mu Uganda omusajja bwe yategekanga kale kyezi ne batwogerera essaawa zino njala bategeeza nti Yoseri akyusizza enteekateeka empya ey'okudestabilizinga Kenya nga bwe tabategeeza nti ne mu Tiguli waggulu mu Ethiopia yaliyo mwali muwooza nti byenjogera sibiriiyo information yagenza ofuluma nga nze ndebase ne batuusa nabaga nti abayekera b'ettuguli ssente zammwe ze balikoze bakozesa n'okuba traininga mu bitundu eby'enjawulo mu Buganda ate nga Museveni kennyini yabatraininga nga n'ababirimu abamu basajja n'abakazi basiramu Baganda bebakozesa okukola emikolo egy'okutabangula olukalu Africa ng'ate nabo bajja kumala babatte. Wetwogerera essaawa zino Museveni yakyusiza tactics oluvannyuma lw'okuba nti baakutte abantu abasinga obungi be yasindika kale agenda kukola atya. Yoseri munnange yabadde ali awo ng'afuna amawulire okuva mu intelligence ye gye yasindika mu Kenya bamugamba nti konteyina 2 eza 40 feet ez'ebijambiya machete ze yali asindise mu ggwanga erya Kenya zaakwatiddwa. Zino nno machete zaakwatiddwa mu bitundu omuli Bungoma, Kakamega, Kisi ne Mombasa. Zaali zimaze okuyingizibwa era zino zaakwatiddwa nga zaali zigenda kukola omulimu gw'okucyankana n'okutema abantu mu ggwanga erya Kenya. Era wetwogerera essaawa zino abantu banna Kenya wepo security ya Kenya yategedde dda nti Uganda naddala Museveni yali emabega okutyankalanya eggwanga lino ng'olwokuba nti asupportinga musajja we gwe bayita Luto. Kino nno kyajja enviiri ku bannakenya era nga temwewuunya ebintu byammwe bye mbadde mukozesa mu bulamu obwawuliddo nga bizzeemu okulinnya enkanda gobe ebbeeyi kubanga Kenya erina ekirowoozo ekiggala ensalo zaayo nga tebannalonda oba nga bamaze okulonda nkiddamu singa kigenda kubeerawo okusana ku soso zenafunye Kenya yandisibawo ensalo zaayo okulonda nga kutuuse oba nga tekunnabaawo oba ozireka nga nzigule naye nga bataddewo security nga tosobola kuyisawo kintu oba okutittawo omuntu yina okuyitawo nga tamaze kwekkannaanya. So kino kiyinza okuviirako okuddamu okulinnya kw'ebintu mu ggwanga olw'ensonga nti Kenya lyekkuba eriri okumpi eriyingiza ebintu mu Uganda wepono bifulumya. Kati mutandika okuwulira nti booda za Kenya ziriko security embi etakkiriza bannayuganda kuyingira oba bannakenya okuyingira mu Uganda kitegeeza bano security baba bagyongeddeko okusinziira ku information entuufu eba eriwo. Kikyagenda okukola kiki yakyusizza yakoze bw'ati. Mu nteekateeka ey'okubiri olw'okuba nti bali bonna babaguddemu Yoseri yatudde n'akola enteekateeka empya n'agamba no, let us change the tactics right now. So the new tactic is Museveni is going to deploy the beautiful Rwandanese women across Kenya, and their main mission is to target the main political figures in Kenya who are going to be eliminated silently, most especially those who supporting Mzee Wakazi Raila Odinga. So this message goes to all Kenyans, most especially the politicians and the other public figures.
Yoseli Museveni, he had changed his tactics because previously I informed all Kenyans that they should tighten their security because Museveni was ready to destabilize Kenya before or after elections by sending his agents of M23 agents and other people already in Kenya who started to destabilize Kenya previously. And right now, as we speak, Kenya intercepted 4 full containers of machete which were confiscated from Kakamega, Bungoma, and Kisii. So the man decided to change his tactics right now. He's willing to send the beautiful Rwandanese women across Kenya cities, but those women are going to be targeting Kenya politicians, more especially those who are supporting Raila Odinga. And these women are well equipped with poison and well equipped with cash in hand because they are going to be staged in hotels and bars and across Kenya. So all Kenyans must be informed that there is a change of tactics in the way of to destabilize their country. So Kenyans, whenever you are, please be very informed that you should tighten your security before or after elections because Mzee Wakazi is determined to destabilize Kenya because him and his mafias and the Tusi dynasty, they are targeting Kenya because it's their main point location of whereby they're lacking a main entry port. So they're targeting Kenya to use Mombasa and to take over East Africa. As the previous I said that Museveni is the one in charge of the northern Ethiopia Teguri by supporting rebels who are well trained in Uganda, in Buganda region, and the other being trained in Karamoja, and others are being trained in South Sudan. So ever online right now, watching or listening to this information, please tell the Kenyan authorities to be very careful with all the cargo shipments from Uganda reaching to Kenya, and all people come afraid to be Ugandans who are entering Kenya right now to be checked fully. If possible, they should stop migrants from crossing from Uganda to Kenya because this is a well-planned move to destabilize Kenya through using Rwanda beautiful ladies as we speak right now to gain the muscle. Nga nfundikira na kano kenjagala mutegere mwenna abasajja n'abakazi abali kuno abawakanya information jemba wa era balowooza nti Mayiga asinga bategera. Mayiga tajja bategerera njera bategeeza ebyafaayo nga bagambye ne mbiwulira bulungi nnyo. Muwulidde nti Ddamula yali ekumbe bakopi Ssaabasajja oba Ssekabaka Edward Muteesa bwe yali awaŋŋangusibwa okugenda okutuuka e Bungereza bakopi bebamuyambako okuwaŋŋanguka oba okutoloka. Kati gwe abuuza mbu simanyi abalangira tebannayogera, simanyi abambejja tebannayogera, simanyi baminisita tebannayogera. Ddamula ya Buganda yakuumibwa mukopi. Sir Edward Muteesa omugenzi kati okuwaŋŋangusibwa bawakopi bamuwaŋŋangusa temwali wadde omulangira n'omu kubanga abalangira mwalimu enkwezenge. Bitegedde bulungi. So gwali yadda ku media ne bakubuzaabuza kubanga sente bazitaddeko, nze sijja kulumwa naye ojja kulumwa nnyo ng'omaze otegeera nti amakwekaasa mu nsi mwegali. Naye akubira omulango gutakungula mwenna Abaganda yonna gye muli mutandika okwekalakaasa ku lwa Ssaabasajja Kabaka. Eŋŋombe egamba nti wendigwa waaliwe nga tosobodde mulaga mukwana essaawa zino ogenda gulagaani. Obuganda ye Mutebi, Obuganda ye Muganda, Omuganda empagi ye ekwatirira ennyumba ge Ssaabasajja Kabaka. Mbagambye essaawa zino obutwe baamukuba ekika ky'obutwa kimusiimuula obwongo era we twogerera musajja wattu ebigambo ebimu tasobola byatula. Y'ensonga lwaki bamuggyako enjogeza nkiddamu. Y'ensonga lwaki bamuggyako enjogeza mujye muyita microphone kubanga ayinza okuyisa statement nga tekwatagana. Nkiddamu Ssaabasajja Kabaka embeera mwali si ya buvunaanyizibwa. Y'ensonga tebakyamukiriza na kwogera, bamuggyako enjogeza kubanga ayinza okwogera ekigambo nga tekikwatagana mbeera eriwo. Y'ensonga lwaki essaawa yonna bamwetoolodde tebaagala balabe mbeera mwali na bwafaanana. Kale mu Abaganda ne Bannayuganda baagala Kabaka. Gwe mulanga gwe mbakubidde. Amannya nze Lumbuye Fred ekekemiko ali. Njagala okusaba Mukama Katonda yonna gy'oli. Nkimanyi olina entalo nnyingi z'olwana n'okutaasa.
taata nkusaba otaasa empologoma ya Buganda, taata nkusaba otaasa omulangiro omuto, nsaba enkwezenge zonna ozisuule ebbali. Weppona aba balina enkwezenge, balina enkweze basirikidde okusanya Buganda, taata basooka okuvaawo ng'empologoma ekyaliwo. Sikulagira bulagizi kubanga gwe atuwa omukka gwe tussa era gwe atukuuma. Sinza kukusaba kusinga bala bali mu nsi bye bakusaba, naye njala kukusaba nga bwe wawonga omudduwo Ssaabasajja Kabaka wa Lumonde w'otubiri era muwa obulamu asobola okubanga akingirizibwa atwalibwa jjanjabibwe. Nze nno ng'omuntu siragira okujjako okusaba Katonda mukusaba omulundi ogusembayo. Bino ebigambo bye biribuulirwa era biribyogerwa kubanga nze omulimu ogwange nkoze ng'omusajja Omuganda bajjajja bange baatabala okugaziya Obuganda bakwata enyago era omulimu gwenkola gutambulira ku sipiidi yayiri newankubadde gulimu enkwezenge ezigamba nti ngezaako nnyo okutabangula Obuganda. Maama sitabangula Buganda kubanga nanjogererako simumanyi nange. Kati gwali ng'omuntu olina mukalu ng'empaawo nkusaasidde amagezi gaba ga muto so si mugejjo. Emyaka gikuubidde akawero naye ng'entegeerayo ya muto. Tugamba nti obukadde magezi nga ne mbuto wali ogalina era mbuto bato walina magezi kitegeeza ne mbukulu oli wa munguuba nnyo. Mwegendereze abantu abasinga obungi abeyita amanya g'Ekiganda nga si Baganda. Mukama gwasinga era gwagaba gwajjawo. Ffenna ng'Abaganda abaagala ensi tukusaba owa abasajja n'abakazi ba Kabaka n'Abaganda bweppona abagaliza Obuganda basabire nnyo Kabaka bateekewo resistance era nga mmaliriza nga bulijjo buli omu kyusa profile picture yo gwe kiruma kimulume basasudde media tekimanyi naye Kabaka wendigwa waaligwa. Bw'oba tolina ky'osobola kukola kyusa ekifaananyi kye tulabise abasajja bano embeera Ssaabasajja Kabaka mwalimu ekyo kyakulwanyisa. Kyovula batadde njala kubuuza bukyanga ntandika okukola information bweti mwali olabeko okulwanyisa ku media okubaddewo ng'okuva bagandi muteeke ekifaananyi kitegeeza message yatambudde. Mbagambye security council tula next week okusala entotto kubanga babatidde nti Ssaabasajja Kabaka bw'aseerera wano bagenda kubanga yabalula esiridde. Kati nze bwe kugamba nti kola ekintu kitegeeza nkigambe kirina impact yakyo. Gwakugamba tekirina impact zembaata zaneti nkiddamu akugamba tekirina impact zembaata zaneti. Ate natandise okulaba emisege abalyankuzi abaswankuzi mu nsi Buganda nga bona omugatambula ng'omugata asobola kutambula nga Buganda kubanga awo akoma. Kulwa Katonda n'ensi yange Mukama bankumire tusisinkana olunaku olulala lwonna nga Mukama yembezi wange ogwange ngukoze siribuuzibwa nti enjiga mwe yali egwawo wakolawo ki ogwange ngukoze. Bajjajjange mwena gye muli munkingirize nga munkingirize Obuganda kubanga abatudde mu kibya be bakiweebuula. Mukama bankuumire. Mwera.